omwana nasanga oluliro gasanga nasanga semukasamusanga oluliro gasanga kweyasonze azempanga oluliro gasanga nasanga omwana nasanga oluliro gasanga nasanga semukasamusanga oluliro gasanga kweyasonze azempanga oluliro gasanga nasanga solution to the problem in this matter. To other girls, it don't matter. A serious girl that I really matter. When you meet somebody, she don't become a minute of somebody. The pretty smile is your good body. So keep killing somebody. Nasanga, ay ay ay, ay 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 ay. Nasanga, ay ay ay, ay 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 ay. Oh, nasanga, oluliro gasanga. Nasanga semukasamusanga oluliro gasanga kweyasonze azempanga oluliro gasanga nasanga omwana nasanga oluliro gasanga nasanga semukasamusanga oluliro gasanga kweyasonze azempanga oluliro gasanga nasanga ay ay ay, ay 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 ay. Nasanga ay ay ay, ay 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 ay. Nasanga you're the best I know. I go down low, yeah. You're the best I know. I go down low. Nakanya down, kulagabe kulebeka mabibere bitono. My girl, kusabobele mukodo, kuba abasajja banja bakusaba mu bukodyo. Abantu bava bwe babanene abamu batono, tebakuzanyisa ebyakoyangu. My girl, you're the best I know. Akameze mpako, my girl, mukameze mpako, ndi mukamusajja Aganaga mpako. Omwana nasanga, oluliro gasanga, nasanga semukasamusanga, oluliro gasanga, kweyasonze azempanga, oluliro gasanga, nasanga omwana nasanga, oluliro gasanga, nasanga semukasamusanga, oluliro gasanga, kweyasonze. Wafe olyanyuma ngate akomyewo buto omukulu Kalifa Aganaga akaviri ako ndowooza ke kadi identifying Kalifa Aganaga oliko kyokitegeera okitegeera Nasanga Festival kuyise Nasanga Festival tuli mu kutegeka tuli mu kubategekera era tubayise na kuzomwezi lumu August Reserve Forest Resort okuyingira mitwalo 2 waliwo meze yakakadde waliwo meze emiliyoni 3 n'eyababedde ba MP okitege ate waliko emiliyoni mmeka 5 kakati naye ati twatadde special offer kubanga eno show twagidedicating the students ne ba dancers bawadde bakoze oluyimba olwo kusooka kati abaana ba primary kuyingira 15 aba secondary mutwalo wagenda bawo bintu bingi nnyo horse riding walivuze ku mbalasi embalasi gye ziri bouncing castle temporary swimming pools zigenda kubeerayo kale nenye kindeke kyebyesuubo kagenda kubeera kayisa nnyo kugenda kubeera ku nnimiro essaawa 3 ez'okumakya eno family day out tugenda kuyimbira ku baana baffe abatenisana then ekirate shekoleki ate nga n'abayimbi abamu bagenda kuyimba misana kubanga nze minya ku stage sawa 2 okitegeera kubanga abantu bajja babako si bya kulinda muyimbi genda ku stage sawa simanya meka so abayimbi bonna bagenda kunyimbira ko bagenda performinga mutandika okujja ekitoni kutandika kubanga performance zigenda tandika sawa 7 yes awulira otya muneri Kalifa kubanga omwaka guno egwali gutandika tujukira bulungi fenna prima yafukamira n'agamba banne ekyatuuka ku Alifa nkimenyamu n'ateekako omukono wati ku kamera n'agamba omwaka guno alina okudda n'atuwa concert buto nate owulira otya okuba nti nno gwe managingidde concert eno gwagitaddemu amaanyi ate nga waliwo n'abaana abaavaayo ne batandikwa okuba nti no baboostinga Nasanga ne bateekamu n'obuzina kyo kigamazima era nga wola nti yasaba essala nebaza mukama essala eyo netuukirira ate nebaza n'abaana abo ba Yahaya Carl Confidential abo bonna babadde nga bakola ennyimba ezo ne prima naye netumwebaza okutulowoozaako okutujjukira n'okumanya nti Kalifa muyimbi mulungi tasobola kubeera ng'ali bw'atyo ng'alaba abayimbi abatalina makulu
bajja ne bafuna bye bafu ekitegeera so ate ngende nagendako mu politics ne kati politics twamuvuddemu tuzze mu music era abantu bange mundaze nti music munjagala mbeere muki kakati ngenda kuba ku ndongo bulungi nnyo mugenda nnyo ndongo mujimanye endongo yange nze jenkuba endongo yonzibu ngenda kuba endongo bulungi nnyo nze best live band performer soko obaye akapera kanasanga awo knock on your door kulaga bikola bigambo bibere bitono my girl nkusaba bere mukodo okuba basajja banja bakusaba mu bukodyo baduga babela banene abamu batono tebakuzanyisa ebya go down low my girl you're the best I know mugameze nvaako gwenno mugameze nvaako ndi mukamusajja Aganaga nze nvaako you're the best I know baby go down low mwana nasanga ekintu ekyo kikulu nnyo omanyi nolimba lonzo olusinga okunyumira amazigo mugago obulungi bwogasala bulijjo oyitagoleka basama akasusu ka sikini yetangala laba nze mbusiza n'emyala awo nembitekamu keswala kuba obulungi bwowangala gwe bwombeka ekyo kiwanga kyangala puza omukwano gw'osaasanya jaganya kangabala ebule yatambala sabambe mukwano gwe ekyama nawesaga obutayagala tiketi zo ng'azaagala zifunye ati omuntu ayagala tiketi osobola okuzifuna ku pinket.com PNIIKT oba osobola okujja ku bad character wali na lukolongo weziri mu town osobola okuzifuna ku Edu Moja Electronics au ku William Street abazaagala abalala ne ba TikTok abamba zitunda ogenda kulaba tugenda kuba providing a full information wa ogenda okujja ticket ale bad kweziri nengeza online already chi ateza online wezangu nti you buy it at your own comfort olunyiga mu bwoti moyo pinket.com bajja kulaga events ezenjawulo ne kuba weri wenyigiremu oleme kudda mu line biki ebyo yeah so tickets are ziri readily available mu number kweziri osobola kuba ku number 0762476154 ne bakunoja no yeah kakati nakulako press ya press conference ya Rage nalaba omukulu Abitex nga akuyisizaamu eggaali lwaki akulinako obusungu buyitirivu bwebutyo munange one of the best era naye akimanyi nti ne bateekamu abatwale lugogo naye nga Kampala tebalina kigamba naye ekiri nti twakolaganako naye ngakivala ne mubivulu bya Kabaka sikyagenda kubanga munange babikwasa ye abapromoto obuzibu balina bagenda bo ne batuyita tubayimbire n'omukolera bimwatesa n'atabituukiriza bw'atabituukiriza ate n'akola entondo kitegeera kati nganze yakuteeka show yali ya TVM nakulwa idi nenzija ng'omusajja muwekitiibwa nangamba togenda litalina bayimbi nemuyimbira namala okuyimba nayimba na late ne show endala saazikola ki saazikwasaganya bwe nasindika omwana bampe balance nagamba nina olugezigezi ku sente ezizo zokola kitegeera nga maze n'okutuuyana n'olugezigezi video nteekamu audio nteekamu ntambula eno n'erisasula ba DJ ba influencer oluyimba okulufuula ensi okutuuka okukumanya nti gwe gundi basobole n'okuyita ku show oba otaddemu ebintu biki twewola ne tusinga ebintu byaffe n'ebimu ne babitwala kakati kyannaku nnyo okubeera nga gontegese bwe ntuuka okusaba sente n'otandika okunvuma nti ndiki awo twayawukanira natandika okubanga mpisa nvuma bikyampisaamu amaaso yali ne baali eni n'atijja nabo ne mugamba otijja nabo naye nabo kijja kutuuka nabo bamanyi nti naawe oliyuuza era bamala ne bakola ki ne baawukana naye nze namulaga nti munnange mbaogamba nina kye nakukola nsonyiwa so kati nze nasalawo neetonde wadde ye yansobya okitegeera kubanga ekinaavamu ekyo twali tujja kuteekawo embeera naffe ate kubanga ye mukadde nze ndi muvubuka ate nina abavubuka bangi n'amagye gange agandi mu kampeyini bembeera nabo singa mbanga duumidde nengagamba naffe katuteekewo embeera okitegeera tumanyi gy'abeera baana tubeera n'abalalu bakubi ba buyondo bajja kukola ekyetaagisa kyonna okulaba nga mukama waabwe nawe tomudisrespectinga so kati nze okugjawo yengo olutalo ne mugamba naye biwedde era bw'aliddamu okukikola nga oba wantu wonna walla kubalabirira tujja mukolako malisi tujja mukolako malisi kugambe nti akagalo ka Abitex nkalina mu firiji ewaka
N'olw'ensonga eyo abalabi ba Delta TV kunene babadde ku ngeri nti bamanyi olunaku olwaleero obaddewo era abasinga ne mbagamba nti Kalifa agenda kuyitirako wano eno ne mbasuubiza nti we banaabaako ebibuuzo ebimu bye banatta olunaku olw'enkya kubanga olwaleero obaddewo n'onnyonnyola konsati n'onnyonnyola abato ssente ze bagenda osasula n'onnyonnyola deeti ne mbasuubiza nti nja kwogerako n'omukulu abeeko tiketi z'aleka zigende eri abawagizi abamulaba era amakinga sure nti abategeera ne ka video akalaba kati njagala gwa abakonfirming ngenda kulekawo tiketi eza ordinary ngenda kusooka ndekeyo tiketi mmeka 2 mukyala n'omusajja kale kati ngenda kulekawo tiketi 4 abantu bwe banakuba amasimu abanakola ki bagenda ziwangulu ojja kubuuza wakuba ukasita banaziwangula I will deliver the tickets for tickets abakyala 2 n'abaami 2 kale mukwano n'olw'ensonga y'abantu babubwako obusembayo ku concert ko obusembayo bannage mbayita mwangu mwambale engatto it's the Jungle Boat edition Nasanga Festival mu Kibira tuli ku Forest Resort Rweza kifo kirungi nnyo kifo kya kabi kigazi abazungu bachakalire eyo abagagga bonna kye kifo ekyasula ndoza zibichi z'entebe zonna kitegeera so mbayita n'abategekedde era mbetegekera ngenda bayimbira ennyimba zonna mu maloboozi agasinga okuba agaki agakabi okuyingira 2,200 VIP 5,000 tebo ya miliyoni waliwo ne tebo ya miliyoni 3 ne miliyoni 5 ba student primary 15 ate aba secondary 1,000 bannange mbalinze kamenenga metegeka ngeye mumanyi bintu ala speed naye nze Abitex nzani mune ba promoter bagano tutegeka kati tulina okwetegeka abayimbi baddemu amaanyi abayimbi babuddemu amaanyi kubanga promoter baba nafuya bakunafuya osina management toyina promoter osobola kikola si promoter byakola naye byokola kati nze bayina shows nite wali shesinga yange ku ground nga tuzze mazima okitegeera bo bayina teka mu sente bagulirire but this is all about music nze kastani na music abantu gwe baagala yagendo basikiriza bazije muki ekikulu promoter abalina gi promoting abantu ne bagimanya kati mulimu gwa promoter nange ndi mu bukola so nesaba ne government nti abayimbi wenva mu kino tugenda kutekola ekibiina ekyaffe ekyabayimbi abeetegeka bayimbi bangi balina obulume basaha baabo bategeka show zaabwe ne bazisazaamu promoter tebafayo wadde kubalwanirira okitegeera kati fe abeetegeka basaha abagravity baani tugenda kukola ebivulu ebyaffe mulimu n'abamabaala nga basinga ne ba promoter Kalifa ku nsonga eyo yennyini olina ekintu ky'okoonyeeko kati awo eŋŋambira kino ekitongole ky'abayimbi kye baateekawo ekiyamba abayimbi awo kibayambira anti kati federation ebya federation bikwatagana n'abayimbi kuyimba mulimu omuyimbi wamala okuyimba waliwo omulimu omulala ogwa promoter kati gwa promoter tegukola bulungi ninga ate omuyimbi asobola kikangwe example omuvuzi wa boda boda asobola banga avugira mukamaawe naye kati naye naafuna sente ate zigule yiye wadde nga ate naye asigala akola ki avuga okitegeera kati nabanga avuga eyi ate nawa n'omwana omulala abeere nga amuvugira kitegeeza abeera mu bavuzi ba boda boda ate abeera ne mu ba owner okitegeera kati naffe tutuuse nti no federation ngendayo ng'omuyimbi nagamba nkwasaganyizeeko naye ate ne mu kibiina kyaba promoter mba nina okubaamu kuba kati ndi promoter nga olaba wendi omuyimbi nti ndi muyimbi mu kibiina ky'abayimbi naye ate member mu kyaba songwriter ate ndi member ne mu kyaba producer kubanga n'obwa producer mbukola ki mbukola so tewali kigaana kubanga nfuna eno nga producer ne nfuna nga songwriter ne nfuna ate ng'omuyimbi kale mukwano abantu babo bako obusembayo mbasiibula balize erweza Forest Resort nga lumu August Nasanga Festival mwebale kuwagira Kalifa Aganaga ayisa abasajja kabaka awangaale producer Hamantu ayolimba Kalifa sikwasose kulambala okuva obutodala nga kyali yanga kati twavugana bakabebegapa batuyamba kento kuva kusitwete kati ntambula amawanga bazelera kuzezo lyakubaze sikwasose